Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe omulungi wa 3ABN TV Uganda wasuze otya olwaleero? Nebaza Mukama ate era okubanga akuleese olwaleero okuyiga ekigambo kye. Weewaawo olunaku lwa Sande ate olunaku lwa kugenda maaso na mirimu gyaffe. Nkwebaza kubanga obaddemu naffe ebbanga lituyise nga tuyiga ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Lesoni eno tuli mu kuyiga ku bunyiro buno omusanvu. Olwaleero ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno ogwokusatu tulina kye tugenda okuzuula. Twalabye obubonero obusooka 4 nga z'embalaasi 4 era nga zabikkulibwa eba nga zaweebwa ebiramu 4 nga biyita Yokaana nga bimugamba Yokaana jangu olabe. Kakati tulaba akabonero akokutaano twakalabye olunaku olwajjo ng'emyoyo gy'ababattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'obujulirwa bwe baalina. Nga tunabagenda mu maaso katomeke tusabe. Kitaffe weebale okutuwa omukisa oguyiga ekigambo kyo. Tusaba otusaasire otusonyiwe tusobeza mu maaso go. Ongera okutuyigiriza nga bulijjo Omwoyo Omutukuvu kabeere omusomesa waffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Olituusa ddi ayi Mukama? Kibuuzo. Olituusa ddi ayi Mukama? Okubikkulirwa tuli mu ssula ya 6 leero tunasoma nnyo luno olw'e10 nga Bayibuli eyogera nga egamba ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusa wa Mukama omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutalawalana ggwanga n'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Weewaawo. And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth? Abuuza ekibuuzo kino owooluganda, eddoboozi eryo liyinza kuwoggana kwenkana wa? Ng'obadde awulira nga nsoma, eddoboozi eryo liyinza kuwoggana kwenkana wa? Gildrake okuva e Bungereza ye agezaako okubanga amenyawo likodi ey'ensi yonna ey'okuwoggana. Ayinza okuwoggana n'asinga olujegero lusala embaawo. Baasobola okugezaako okuwoggana okwenkana ekibiina ky'abantu abalala abalaba emizannyo nga tumanyi engeri gye bawogganamu. Weewaawo okuwoggana okwo tekuyinza kutuuka ku ntebe ya Katonda mu ggulu. Kyekisoboka ekyo kukuwoggana kwa kwererejja kankiyitewo ntyo. Agamba akabonero k'omusaayi ogukaaba ogw'abo abali ku nsi abaafa olw'ekigambo kya Katonda. Ne tulabye mu kabonero ak'okutaano olunaku olwajjo nga tukabikkula. Abantu abo ekibuuzo Katonda waawulira mu ddoboozi eddene ery'omwanguka nga ddoboozi ligamba olituusa ddi Mukama Katonda waffe. Si kipya mu byawandiikibwa ekigambo kino, kirabisa enfunda eziwerako. Ekitabo kya Danyeri kibuuza nti okuba ebyokwolesebwa eby'ekiweebwayo ekyo ekyokebwa eky'ennaku zonna kirituusawa okubaawo n'okwonoona okuzisa okuwaayo awatukuvu era n'eggye okusambirwa n'ebigere birituusawa? Tubiraba mu Danyeri essula ey'omunaana 13. Ate era ekibuuzo kye kimu kyebuuza ddi omusango lwe gulitandika okuwulirwa. Akabonero kano ak'okutaano kalaga ekiseera eky'ebyafaayo eby'ekkanisa okuva weetegereze bulungi. Kakati Mukama Katonda waffe atuwa ebintu bino
twagala ne tuli mu biseera eby'ekkanisa ebiseera omusanvu 7 nzite times generations nzite ntya 7 ndowooza kanjite generation ebiseera bino omusanvu eby'ekkanisa bye tulaba mu kitabo kino ekyakubikula essula eno ey'omukaaga Mukama alina kyayagala okutubikkulira kale okukaaba kuno okw'okudda obujja tukijjukira mu mwaka gwa 1844 ekiseera kino okuyiganya abantu ba Katonda weeyongera nga mazima gali nti bayibuli emaze okubanga ebbanga nga teriimu mu bantu eggwanvu era nga emaze okubanga ekwekebwa amazima gano gabikkulibwa mu musana in broad daylight abantu ne bategeera ebigambo bino ebyali byakwekebwa okuva mu bantu omusaayi gw'abajulizi gukaabira omusaayi guno ogw'abajulizi gwe tulaba mu kitabo kino ekyakubikkulirwa gukaabira Mukama okumanya lwaki obutasala musango n'obutalola na ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatula ku nsi. Obunabbi buno buli mu kitabo kino ekya Danyeri essula ey'omunaana olunyiriro 13 tulaba okutandikira ku nyiriro 14 nti era birituusa amakya n'amawungera 23,000 awatukuvu ne walyoka bakola ki ne walyoka balongoosebwa. Gwe yali wamu naffe ebbanga eriyiseeko twalabye emyaka gino 23,000 era tulabanga emyaka gino gikoma mu mwaka ogwa 1844. Kiki ekibaawo? Kankudduseyo katono nnyo essula 14 eyakubikkulirwa essula 14 olunyiriri olw'omukaaga bayibuli egamba tindaba malayika omulala ng'abuuka mu bbanga ey'eggulu ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe okutwala bonna abatula ku nsi na buli ggwanga n'ekika n'olulimi n'abantu ng'ayogera n'eddoboozi ddene nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kituuse. Mumusinzi yakola eggulu n'ensi n'ennyanja n'ensulo z'amazzi. Kaakati mu ssula eno ya Danyeri olunyiriro lw'omunaana ssula ey'omunaana olunyiriro 14 alaga amakya n'amawungera 23,000 2,300 days ze tulaba obulungi era ze tulabye ne mu kubikkulirwa 12 olunyiriri essula 12 olunyiriri olw'omukaaga nti gyatwalibwa mu ddungu okuliisibwa okumala emyaka emeka? Emyaka 1,206. Emyaka egyo giriwa? Giri makkati omwo. Njagala weetegereze bulungi ebigambo bino muganda we ne mwannyinaze. Saagala nkubuzeebuze. Abatukuvu bano mu kabonero kano akookutaano twalabye nti wansi w'ekyoto waliyo omusaayi gw'abo abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'obujulirwa bwe baalina. Ne tutegeera bulungi kiki ekitegeeza era ne tulaba nti kino kitegeeza bulamu bwabwe bwe baawaayo mu mikono gya Katonda era tulaba ng'ekijjukizo kyabwe tekiva mu maaso ga Katonda emirembe n'emirembe nti eddoboozi lyabwe eryo obulamu bwabwe baawaayo mu mikono gye olw'ekigambo kye eddoboozi eryo liri maaso ge. Kaka tulaba wano nga bakaaba nti olituusa ddi okusala omusango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatula ku nsi. Tulaba mu kiseera kino Danyeri ng'abuuza mu lunyiriro 13 nti ebikwolesebwa eby'okukiweebwayo ekyokebwa ky'ennaku zonna birituusaawa okubaawo n'okwolona okuzisa okuwaayo awatukuvu era n'eggye okusambirira n'ebigere. Kyeva bamuddamu olunyiriri luno olw'14 nti birituusa amakya n'amawungera 23,000 awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Kaakati kino kiddibwamu wa
okukaaba kw'abatukuvu kuno okusala omusango kwa Mukama kutandika ddi? Tulaba nti oluvannyuma lw'enkumi ezo emyaka 2023 abatukuvu walongoosebwa. Kitegeeza ki? Tuddayo ku Katonda emabega mu kitabo ekyokuva eky'Abaleevi essula 16 tulaba nti kabona yayingiranga mu watukuvu wano omulundi gumu mu mwaka okulongoosa ekifo kino ekitukuvu. Kyategeezanga ki? Lwayitibwa mu lunaku olw'okutangirira, the day of atonement. Kyekyakolebwanga ku lunaku luno wabeerangawo judgment. Oba tuli wamu? Kyetuyita okulongoosa awatukuvu kyekikola kabona kye yakolanga ng'ayingidde mu kifo ekyo ekisinga obutukuvu ku lunaku olwo olw'okutangirirako. Era ekyakolebwanga ku lunaku olwo kwalinga okulongoosa ekifo ekisinga obutukuvu, okulongoosa ekifo ekitukuvu ng'ayingira mu kisinga obutukuvu, ng'ebyo byonna ebibaddemu bibeera blotted out, oba bibeera nga byonna bikola bitya, nga biggyibwa ku bantu. Bawangayo sadaaka okumala omwaka. Ku lunaku olwo ebibi byabwe byonna abatukuvu walongoosebwanga, ataawangayo kibi. Olunaku olwo lwagalibwanga oba ne luyitako nga kikola kitya? Nga asalibwa ku bantu ba Mukama. Simanyi oba tuli wamu? Kaakati tugamba nti ongera 10 ne baleka walongoosebwa, kitegeeza nti wagenda kubeerawo okusala omusango. Abatukuvu bano nti olituusa ddi okusala omusango obutasala musango n'obutalwana na ggwanga olw'omusaayi gwaffe. Kaakati muganda wange ne mwannyinaze, ekiseera kino eky'okuyiganya abantu ba Katonda bwe kyeyongera, abantu ate ne batandika okubuulira amazima mu Broad Day. Era tulaba ekintu kino nga kibaawo mu biseera eby'enkomerero ey'akabonero kano ak'okutaano, ketubadde nga twetegereza abajulizi bano abaafa olw'ekigambo kya Katonda. Kaakati Danieri wabuuza ekibuuzo ekyo ne bamuddamu nti kirituusa matya n'amawungere 23. Oba ofunye obudde bwo osobola okuyiga bulungi emyaka egyo n'osobola okugibala. Kankwemeko katono, Danieri 8:14 weeyongera mu Danieri essula 9 okubeerala ku lunyiriri olw'omusanvu. Danieri essula 9 olunyiriri Danieri essula 9 olunyiriri olwa 24. Awo woba otandikira essula ya 24 otuuke ddala ku nnyolwa 27 olumalako essula eno. Ojja kwetegereza events nga bwe zajja zibaawo ne babulamu weeks 7 ennaku 49 ne babulamu wiiki ennamba ne babulamu ne amasekati g'ewiiki ne wasigalawo ebbanga eryo lyasigalawo nga bamaze otuuka ku myaka 49 ba wiiki 7 nga ziweddeko gy'emyaka 1810 egyali gisigaddewo okutuuka ku mwaka ogwali gulina okuba gukala gutya nga gusembayo. Agamba nti ekiragiro kiyita ddi? Okuva mu mwaka ogwo ekirabiro ekinaayisibwa okuddamu okuzimba Yerusaalemi, awo natandikira okuba nga okola ki? Ng'obala. Era tugenda mu Ezira 7 tulaba nga omwaka ogwo guzuulibwa amala okuyisa ekiragiro ekyo. Ne mu Nekemiya tulabayo nti ayisa ekiragiro, ne mu Ezira essula 6 ekiragiro ky'okuzimba Yerusaalemi mu mwaka gwa 457 BC okutuukira ddala gwe tutambula ne tubala emyaka 49 paka mu 34 AD ne tugenda emyaka egyasigaddeyo 1810 gitusuula gitusuula mu mwaka guno ogwani ogwa 1844. Era ekiseera ekyo kyalangirirwa nti ekiseera eky'okusala omusango kituuse, nga bwe masomere mu kubikkulirwa 14:7 nti ekiseera ky'omusango gwe kituuse. Era mukwano gwange atulaba obubaka buno bujja gy'oli mu ngeri ey'enjawulo. Njagala obubaka buno
bubeere obubaka bwo era bukyovula buyitibwa obubaka bwa malayika abasatu. Buweebwa mu ddoboozi eddene kubanga n'okukaba kw'abatukuvu kwali kwa ddoboozi ddene, eddoboozi lyali lya mwanguka. Omusajja yawuka nga Mukama agamba nti okukaaba kwabwe nga bagamba nti olituusa wa, kyava asindika malayika nga ayogera mu ddoboozi eddene nti mutye Katonda muwe ekitiibwa kubanga ekiseera eky'omusango gwe kikoze kituuse. Kakati muganda ne mwannyinaze, Katonda ali mu kuteekateeka bintu byagenda okukola ku butali bwenkanya obw'abantu bano obukolebwa ku bantu be abawaddeyo obulamu bwabwe eri okukkiriza. Obutali bwenkanya bwonna bugenda kusasula. Agamba nti okuwolera eggwanga kwa Katonda, okuwolera eggwanga kwa Katonda. Muganda ne mwannyinaze, si gwe awolera eggwanga, oyo Katonda waffe asaanidde oyo agenda okuwolera eggwanga. Era okuva mu mwaka 1984 Katonda yatandika okusala omusango, ayanukula okukaaba kw'abajulizi be bano abaafa olw'okukkiriza kwabwe. Era okukaaba kwabwe akukakasa muganda ne mwannyinaze nti kwateekateeka ekkubo eri obwakabaka bwa Kristo obw'okudda n'okubuulira enjiri mu nsi yonna. Era kyova olaba agamba nti enjiri eno ey'obwakabaka erimala okubuulirwa eri amawanga gonna, enkomerero n'eryoka etuuka. Yesu Kristo nga tannaba kudda walina okusooka okubeerawo okuzzibwa obujja, walina okusooka okubeerawo okubuulira enjiri n'okuteekateeka abantu olw'okudda kwe. Muganda ne mwannyinaze, nsaba weetegereza ebigambo bino, tugende babiri mpola mpola. Ekiseera ky'omusango ekikoze kitya? Kituuse. Gwali eyo muganda ne mwannyinaze, olina ebintu bibiri eby'okukola. Okutya Katonda ebintu bisatu. Okutya Katonda, okumuwa ekitiibwa n'okumusinza. Okutya kye ki? Agamba nti fear worketh repentance. Godly fear worketh repentance. Nti okutya okw'obwa Katonda kuzaala okwenenya. Kakati oba otya Katonda mu butuufu ng'okutyako kwa bwa Katonda si kuno okutya kw'okujja n'okankanawo oti ogenda kwenenya okyuke okuva mu makubo go. Omuwe ekitiibwa, tumuwatya ekitiibwa. Bakolinso ekisooka 10:3 agamba nti kale obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna kyonna mukikolenga olw'okuweesa Katonda ekiki? Ekitiibwa. Katonda tumuwe ekitiibwa mu bye tukola byonna. Kale n'akantu kolabanga akatono kunywa bunywi, kyonywa kirina okuba ng'okinywa okuweesa Katonda kitiibwa. Kyolya olina kuba ng'okirya okuweesa Katonda kitiibwa. N'engeri gy'okiryamu olina kuba ng'olya olw'okuweesa Katonda kitiibwa. Kale katutambule mpola mpola. Kyonna ky'okola, kwambala, kutambula, kwogera, kulaba, kuwulira, kukola ki, buli kintu kyonna kyonna kikolenga olw'okuweesa Katonda ekitiibwa. Agamba nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa kubanga mumusinze ekiseera eky'omusango ekitukoze kitya? Kituuse. Mumusinze oyo eyakola eggulu n'ensi. Tusinza tutya Katonda? Okusinza Katonda tumusinza mu mazima ne mu mwoyo. Amazima ge galiwa? Amazima ekigambo kya Katonda ge maki? Ge mazima. Amateeka ga Katonda ge maki? Ge mazima. Omwoyo wa Katonda ge maki? Ge mazima. Yesu Kristo ge maki? Ge mazima. Kakati gobanga alina ekimu ku byo ky'oweebuuseemu tosinza Katonda mu mazima. Ekisooka ekigambo kya Katonda kikugambye kukola ki? Bw'obanga kyokoze omusinza mu mazima. Ekyokubiri amateeka ga Katonda. Amateeka ga Katonda gagambye ki? Bw'obanga si kyokola tosinza Katonda mu mazima. Ekyokusatu omwoyo wa Katonda omulungamye era omuyigiriza waffe agambye kyakulumiriza kukola ki? Ekyo bw'oba tokikoze tosinza Katonda mu mazima. Ekyokuna Yesu Kristo gw'ogoberera era gw'okkiriza, eyo bw'oba tokikola tosinza Katonda mu mazima. For example, yatteeka ligambye nti mu nnaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna,
naye ku lunaku olw'omusanvu ye ssabbiiti eri Mukama Katonda wo olunaku olulukolako omulimu gwo gwonna. So naawe wekka newankubadde omwana wo omuwala newankubadde omwana wo omulenzi newankubadde endogoyi yo newankubadde omunaggwanga ayo omuddu wo n'omuzaana wo bonna tebakola, kubanga mu nnaku omukaaga Katonda bwe yakolera eggulu n'ensi ennyanja n'ebyo byonna ebirimu n'awummulira ku lunaku olw'omusanvu kyava lutukuza olunaku olwa ssabbiiti n'aluwa omukisa. Kaakati muganda wange ne mwannyinaze amazima gagambye olunaku olwa ssabbiiti lwa kusinza Mukama. Okoze ki? Osinziza ku lunaku olulala, tosinziza Katonda mu mazima. Oyinza okukiraminga nti omusinza mu mwoyo naye tubigatta bibiri, omwoyo n'amaki n'amazima. You cannot worship in spirit without the truth, and you cannot worship in a truth without the spirit. Kyava agamba nti omwoyo wa Katonda n'abayigirizanga n'abalungamyanga mu mazima gonna. Weewaawo Yesu Kristo akireese olwaliro ng'ayagala obeeko ky'oyigamu. Agambye agenda kuwoolera eggwanga abo bonna, agenda kusala omusango eri abo bonna abakoze eki, abatakyuse, abatakoze eki, abatakyuse. Oyitibwa olwaleero nawe okuyimusa eddoboozi lyo n'amaanyi nga tulabi malayika ono n'amaanyi ng'oyogera waggulu nti abantu balina okukola nga bakola baki, nga basinza Katonda. Katonda tagenda kuzanyisa kibi, tagenda kukisaagisa, tagenda kukitwala for granted. Agenda kubanga akitwala as serious as you can think. So byonna byokola ye omugezigezi Yakobo agamba nti kale byonna byetukola tukole byonna ng'abo bagenda okulamulibwa n'etteeka ery'emirembe. Alina ekirala kyayogera mugezigezi Sulemaani nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa, aga mutye Katonda mukuma amateeka ge, kubanga ekyo kyekigwanira omuntu. Oli muntu kankyogereko mu Luzungu agamba fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. Are you man? Oli muntu. Ogwe mulimu gwo omukulu. Saa Mukama akuwa omukisa. Lowooza ku bigambo bino. Mukama omusango gwe gutuuse. Onaabira kwabo bagenda okusalira omusango nga gubasinze, oba ogenda kwabo bagenda okubanga bawangudde nga basinze mu musango. Twagambye nti abo bokka abayimira mu maaso g'omwana gw'endiga bagenda okuba nga basinze mu musango nga bawangudde. Kama akuwa omukisa abeere naawe era akukulembere mu byonna by'ogenda okukola. Ekisa kyo kikumale mu byonna okuyita mu lunaku lwayo. Katweyombe katusabe. Kitaffe omulungi, yogera naffe otulungamye, weyongere okubeera ng'oteekateeka olwakabaka bo tuzibe bujja era tukusemberere. N'abalala bonna Mukama be tunaasisinkana tugabane nabo ebigambo by'essuubi bino gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Mukama akuwa omukisa era akukuume. Kwagaliza olunaku olulungi. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.